Tubabuuza tubaliikiridde wano kiri wano kiyitirivu. Kuba bali wano bambuuza nti mututegekedde ki enkya? Enkya omugenyi omukulu Yolale Masasi Mpuuga Nsamba agenda kutegeeza eggwanga kiki kyalowooza ekiteeka okukolebwa okusobola okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Kituufu. Eri abo abadde bagirimbye. Ndowooza abadde bambuuza mukitegedde awo. Kati pozi nakati ogenze n'oŋŋamba nti leero lwe twokya ebyasigalira bya Nuupu. Era buli omu yasigaza akantu ako simanyi nayo ovulo akakoofiira simanyi nayo ekiro ky'olwaleero bwe tugenda okukola ekikoomi ekyokya kikiise kweyambulula leero tweyambulula. Ye omuntu bwe mpulira nga njiwayo bamuyita ow'ekitiibwa Mpuuga. Sirina bwe mbuusabuusa nti nno si mugezi era omuntu kinteekamu nti si mugezi abakoze bubi alwawo kakati ninze lunaku lwa kutaano lwe ŋŋenda okulaba manye ebintu biri bibiri nga tebyawulikika obugezi n'olugezigezi. Kakati bw'otatuula bulungi ku byekkaanya oyinza okulanga byebimu naye bw'ogenda wekkaanya ogenda okulanga omuntu aludde agamba mugezi nga walugezigezi naye nze kyemmanyi kuwa ekitiibwa Mpuuga nti kyendowooza tasobola nga bulinde eddala ndabe mwami nze sikkiriza nti mwami Mpuuga akisobola. Ekyokujja nga pulezidenti okujja nga pulezidenti si kikyamu buli muntu wa ddembe wana ebisaanyizo naye nga mwami Mukaaku ne Mabikke be bakuleese ne Abedi Bwanika na mwami Abedi Bwanika nga be bazze okwanjula tolandi wabawo akakolomono omanyi nti nno embeera y'okwegaana ebitaano oba ogivuddeko kubanga bano bali mugamba bannaabwe bennyini kubanga nze saa kulebula abantu bennyini nyini banne be bali mu bisinde bamwami Kabuleeta bamayanja basiba ku malediyo nga babalumiriza kakati bwe kibanga kituufu ate lwaki be bakuleeta kati ekisinza okunnuma ekisinza okunnuma kwe kuddira mwami Mpuuga nze gwe mbadde ndaba nti musajja mugezi abasajja abo mufulumya ebyobufuzi bya Uganda bali ekyo kyennyini gwe kasanga okiraba ngoma babimufulumizza abawedde abantu bangi babifuluma mu eyengeri kati amagezi ga mwami Mukaaku Mabikke Abedi Bwanika galabika gaatuyisa mangi nnyo anti amagezi amangi kakati bwe bomala okwolesa amagezi amangi ffe ng'otuleka wano wansi nga tulonda bannaffe gwe ng'obeera eri waggulu n'amagezi amagezi go ng'ogatwala kati ffe nga tulonde kati gwe wali olabyeko nakubuuza wali olabyeko omuwalimu nga ye kyamaani w'abatamiivu ku kyalo tasobola kubeerayo era talibaayo bulijjo batusuubiza nti Kyagulanyi yabalemesezza okujja ku mwami Museveni wabadde Kyagulanyi yakajja mu byobufuzi emyaka 4 mwami Museveni bamuvuganyiriza 38 yandibadde Kyagulanyi kati avuganya bbo teyandimusanzeewo singa bamujjako dda yandigenza okujja nga bavuganya nga Museveni ali lwakitule yatudde nga bamutwala dda ne kati nze kazi we siyinza ku myaka gyange gye nnyina kwekwasa mwana wa myaka 2 nti anemeza okugaggawa Abedi Bwanika Abedi naye yesimba ku mwami Museveni emirundi oba 2 bulungi nnyo ate naye avuma Kyagulanyi twakitajjaako Museveni gwe bwe weesimbawo mwami Abedi emirundi egi kakati gwe yakulema atya gwe wenna tulaba ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gegange ndiwo ne Haji Kaziwe Kapo wali talina tabu yonna nange wendi tukwebaza olw'okutulaba gwe wenna ali wonna wooli tukusaba tanaba kusubscribinga ku emboozi mu UG kanyigeeko wali nakade kanyigeeko berenga emboozi zonna ze tuteekayo zisookera ku ggwe so we tuli nnyo Extreme ali ku kamera awo gwe tuli nayo lunaku olwaleero so tugeza okulaba ng'ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi nnyo side eyo soko nzikirize nga tetunaba kutandika Haji akubuuzeeko bamaze okubuuzako tutandikira awo abalabi baffe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh njimanyi. Eri muguna tebagobe mu kigo. Bayiraga omusajja mayanja yatulimba musiramu. Esaba basiramu gye bali. Ani? Waliwo amuvuka asoma amawulire bamuta Bizwan Omar. Ani? Bizwan Omar. Omusajja musiramu asoma amawulire. Yawo kirungi. Munda mu kige yagasomera ddala. Era ne swala gikwatira datagwa swala lugira wali watika nge swala ne nange try tugenza okuba endongo eyo kati ng'enkuba etonye nga buli ngendo okwala omusaalo gwange waliwo eki amazzi budde buwungedde ngenda ku magalibi nga waliwo kyakyawo akasimiti kalungi katayiro wano ku lubalaza nenjalawo omusaalo nze nesali omuntu yantunulya otulize fasa teyakulengera ate kakati nali ntaddewo ssabo nali ndi mukusinza kati mutawaana tewaba kati nyumba ya Katonda nga ndi mukusinza Katonda waba nsinzize ensinza gwe gyotakkiriza mutawaana naye nga tonnasanga Saabakristu wa lugezigezi naye kyabakola kyabatamanyi kyabakola kyabatakola ki kyabatamanyi omanyi Bukatuliki ono musiraamu Protestant mwenna munoonya ki omuntu omu Katonda munoonya Katonda nakutuuka gyali ng'oli mulongoofu lwabwa nti muyise mu makubo gaki ganjawulo kakati gwe oba olaba oli si mutuufu nga gwe mutuufu naye ng'olaba asemberera okutuuka ku mulinga abanaatera okukkaanya ate oba ogobaganya waki oba ogobaganya waki oba ogobaganya wa bwereere teriyo nzikiriza yinza kugamba nti genda obbe genda oyende genda otte nze ndaba omuleka kakati kati baagi baagala ng'oba wumbuto saala ogera maze okutandika eswala ng'ojja otandika okunsindika mukulu vaawo bankukwasa bukwasa Mungu ne ŋŋamba eswala ginnemeseza wuuyo anti kitonda ekyo gwe kirinako amaanyi abafaananye musajja wo ono ye maamu yagenda n'asiramuka n'alokoka ewa pasita gundi Kayanja nagamba mbadde imaamu wa muzikiti oba bangobe ono mwami Sanya naye baba ense muzunziza naye nze emyaka gyamaze mu kkomera lwakuba ebyo byokulokoka ebyo byo mu ndaba yange yabikola tannagenda mu kkomera ate yali tannatandika bintu bya politics bino byali mu kukola ng'avudde mu kkomera munenya bitono byakola ng'avudde mu kkomera kati omunenya bitono ndaba nga yeetaaga okutwalako mu rihabu okubudaabuda manyi emyaka eno egyo mingi omuntu mwangu wa kuvaayo nga owulidde banzijukiza swala kati omuntu mwangu wa kuvaayo ng'aliko ekikyamu naye ng'ale tamanyi kati tekasirika muko igenda kusirika emaze badde njukiza kati Olivia Otayenga abaganga yalabika ng'ali bulungi babadde bonna myaka ena ono byayogera biraba nga birala n'ono byayogera nga birala wano covid yamalawo emyaka emeka gyali ebiri mu Uganda walimu nalimu walwala saalwala ono nafuna mukoka kifubaawo abalwadde tewabalaba bangi nnyo n'abamu baafa kati muyinza okubeera ewantu omu naafuna ekizibu omulala n'atakifuna osobola ofuna ekizibu omulala n'atakikola ki omulala n'atakifuna Sanya yeetaaga kutwala mu rehab era nze muba munenya siriimu wabula ndaba nga yeetaaga obuyambi mulabira mugiyitamu abasoma depression ndaba nga ali mu mbeera eyo waliwo okutabulwa depression eyo gyalimu egenda mukozesa ensobi nnyingi ate ndaba yavudde ate n'agamba bwe naafa amasasi ate gavumenti yejja okuba enzise
ne side ja ne kyaliko kitegeerekeko baali kuki abantu abasinga badde balowooza nti gavumenti yamuwa ssente nina mulabyeko awo ng'agamba anonyama amafiina anonyama amafiina amuyambe alaajana ayagala amusaasira amweko ku ssente anonya mugagga haamu kugamba kati yavudde ku bya gavumenti kati anonya abagagga kumuyamba saanya n'otamanya nti alina kizibu wetumala nti alina kizibu waliwo ekimuli ku mutwe emyaka ena gy'amazeeyo gino ate ngera ne mu kugenda ate kuba yagendera atawanyizibwa kuba namulabako mu katambi ng'agamba mbadde imamu w'omuzikiti Masigidi Hussein simanya ludda oba kirekeyo gye yagamba bini bagati tumulabangako si muwalimu nga ye agamba muwalimu naye ndokose oba babangobe ate omala okuba omuwalimu n'olokoka kyetaagisa kuddayo baggobe oba ovuddeyo obeera weegobi ate oba olinda kugoba kakati bannagamba kati gwe tulaba nga waliwo ekikyamu nagamba nti mbadde nkola ku mulimu eyo kakati nvudde nze kukoleramu nibo babango ate wavuddeyo kati ate bwe yavudde mu kkomera ate ndaba tajjako ntalabuusi kati simayo bakyali mulokole oba yaddayo mu busiramu gwe tomulanga abeera n'entalabuusi ku agirina simayo baba balokole bazambala kati yavayo ate mu bulokole bwe yamala okulokoka ng'abadde imamu wa Masigiri Hussein n'alokoka kati musiraamu kyokka bambi atuvudde mu kumusekerera yeetaaga buyambi ate naye bw'analaba pulogulaamu eno akakkana ensi tebagobangobe ensi edduka nnyo bw'ogiteekako ekifuba kijja kwabika ate tojja gikwata ekulemerera ensi bateega nteege bwe beekuyitako n'omugolako k'omugodde n'ogireka neegenda n'oddamu n'oteegawo ekitimba kisawa n'okuyita emyaka nga toteeyitangawo wasobola okuyita emyaka miyitirivu nga teyitangawo ne lweyisewo ng'okwatayo k'okutte naye ndaba nga ye gyasimbyeko battunka kifuba kijja kwabika ensi tebagigoba abantu balina mulabira mu kibi nnyo okwefuula ekitagasa ogira kino ogira kiri ate kakati ffe twatiikinga obuliro miliyoni 2 ye bwe yawulyako nga pulezidenti Museveni agamba nuupu yabba obululu bwange ye n'agamba yeffe abaabubba naye wane n'omusajja oyo naye mwezi okodi bamuwampe kubanga yalinga nnyo ne fulufigo oyo nga batambula bwamuzza eno eri naye kati goyinza ogaa nti ffe twatiikinga obululu miliyoni 2 nga bakwatira kalangala ng'okulonda tekunnaba kakati ate yabutiikingirawo yagamba mbu babataamukkaawo nani ne bajja ne batiika kati ali yabata kitegeeza yabataamu bajje batiikinge ye bali batiikingira ku sayidi ye kakati Kyagulanyi alina obuyinza obugenda eruzira n'agamba musoge mu bampe batiikinge malemu bazzeeyo kati oba oyina kukwata ba prison bonna akulireko byabasajja boyina omukwata kakati abantu bafuluma batya ne batiikinga n'obazzaayo kwegamba sitegeera simanyi mwami Ssanya byayogera ye kakati ng'obutiikinga oti amanyi kibayita obululu miliyoni 2 amanyi we babuteeka wenkana obunene emiliyoni 2 amanyi nti butambulira ku Fuso kati yabuteeka we yali atuddewo ani yabakuuma ye ani yabubawa kati Ssanya yeetaaga kakati akakiiko k'ebyokulonda ne bakwata akakulira kuba yaba yabawadde obukonge byabakama obululu miliyoni 2 gwe n'obuwa omuntu omunaabufuna akakiiko ne katakwatibwa simanyi na Ssanya byayogera yalowooza nno nti abyogera akuba opposition akuba nuupu naye nze ndaba abyogera akuba gavumenti bajja mukwatira nno bwereere yandibadde ava ku bintu wanaawummuleeka baba yeetaaga buyambi si munenyo ga nti mama Fiina nnyamba mamu nnyamba naye yandibyogedde mu mbeera yo ga nti banne ndudde mu kkomera siina wentandikira ekyo buli muntu akiwuliza nange nkiwuliriza kya buntu emyaka ena mingi ndoga nti nvudde mu kkomera siina wentandikira siina wembeera siina kyennyamba buli muntu teri ayinza kukusekerera buli muntu aba akiraba naye ebyenfuna yabitaddemu obudyusi bususse obukodyo obudyusi Ssanya osusiza nnyo obudyusi ate bufu obudyusi bufu kati ngamba mwami Ssanya we wafulumidde ekkomera nga intaneti ebunye nnyo olabika gwe wagenda ntono abalimbibwa togenda bafuna
buli muntu wolaba abantu bataano wabaawo alina smartphone annyonnyola banne kakati ogenda kulimba bandi okitegeera waba olwenzija wano nga waliwo alina essimu alina abayogera nabo waliwo alina essimu alina abayogera nabo munnaye abantu bamanyi kati bw'oba oleeta obulimba olina okufuna engeri gy'obutereeza si kujja na bulimba mu ngeri bwetyo nga ya mwami ssanya ate bwe weefuulafuula emirundi ndi mulokole ndi seeka ate nzizeyo musiraamu ndi wa nuupu ndi wa gavumenti ate mugenda kunzita bannange bintu mu budde butono bisusse obungi gamba bikuwunza omutwe gwabiwuliriza n'okubiraba naye abamuvunaanyizibwako yeetaagamu counseling tuyinza okumulabira mu mbeera y'okulowooza nti sigamba nti buli mulalu bw'abeera ddugala balalu bangi nga basibye amataayi si buli mulalu nti abeera ddugala bangi nnyo ng'asibye ettaayi naye nga mulalu nakugamba dda nti ensi yeetaaga genda mu rehab yonna ne baggala ensalo bantu ne babeera mu kubuulirira ababaka ne babagamba muyingire rehab oba temufuluma aba rehab tubaleese wano buli muntu abeeraka buli muntu obeera waka naye nga tofukirizibwa kufuluma ggwanga naye nga rediyo tv pulogulamu zonna ziri mu kubuulirira abantu okumala emyezi 6 kati abantu ne bafuna okubudaabudibwa waliwo ekikyamu mu nsi Haji waliwo ebbane n'ogiraba eringa zino ez'abayimbi eriko ekigambo ekigamba announcement tosobwa beera omu ku byafaayo Namirembe Bakuli ndabako ow'ekitiibwa Mpuugaano mu nsonda ekifaananyi ku ssaawa 3 ez'okumakya ennaku z'omwezi 6 nga 6 Lwokutaano luno waliwo oluvuuvuumo olulaga nti abasajja aba My Leader ekisinde kya My Leader n'ekisinde ekya DP Block bateekateeka okuleeta mwami Mpuuga bibiri DP Block yani DP Block ne My Leader DP Block yani DP Block tugimanyi ffenna yabni ya DP kati kyogamba mwami Mao agenda kubeerayo ne mukasambidde tulinze kulaba ne Siranda kyembuuza DP Block yani DP Block ya DP nenga DP Block eno era yegatibamu n'abantu abalala enjawulo ababa basiimye okujegatira mu ng'ekisinde si kibiina kati My Leader eno yo weerekiririza mu Mpuuga oba Mpuuga yekkiririzaamu olowooza si ewa My Leader ye Mpuuga alaga si ewa My Leader naye alaga nti aba My Leader ne DP Block bamukiririzaamu nnyo naye kyokka buli omu endowooza yo kyabugagga kyo bakoze bulungi nnyo okujja n'endowooza yaabwe okusinga lw'obeera nga buli budde onenya Nuupu ne Kyagulanyi bulijjo batusuubiza nti Kyagulanyi yabalemesezza okujja ku mwami Museveni wabadde Kyagulanyi yakajja mu byobufuzi emyaka 4 mwami Museveni bamuvuganyiriza 38 yandibadde Kyagulanyi kati avuganya bbo teyandimusanzeewo singa bamujjako dda yandigenza okujja nga baavuganya nga Museveni ali lwakitule nga bamutwala dda ne kati nze kaziwe siyinza ku myaka gyange gye nnyina kwekwasa mwana wa myaka 2 nti annemeza okugaggawala azaalibwa mpakasa kati luliza nnema ziti ku myaka gy'oba olina ono wabiri mutaba oyo singa nagaggawala dda kakati luli nali nkola ki kakati biba bya bulimba naye bwe kiba nga gyekiri nga bwe abantu bakirowoozeza nti bwekibeera nti bakoze ekintu kyabwe baleete n'omukulembeze waabwe besimbe ku mwami Museveni beebale nnyo kaitututu oli bamuveeko mwami Kyagulanyi avuganye bibye kakati nabo tubalinze kumutumeggera era kati tulinda bulinzi tulabe ku mwami Mpuuga ng'awangudde mwami Museveni ng'amumaze kati ensi kati beetunuulidde kuwangula naye byeboogera bonna n'ebikolwa byabwe ate mwami ng'ate balinga
bo nga tebalinga bavuganya Kyagulanyi kubanga ndwawo okubalaba bona nga bwe bali ngabogera ku gavumenti byakoze na biki byonna bogera ku bya Kyagulanyi era oyinza oga yafuga eggwanga omanyi muganda nkubuulira sente y'ekibi teriika buli akasa bagamba nga tetukulaba nosooka otandika okwogera ebitalinamu nga tolabika naye nze ekisinza okunnuma mu nsi muno ekinnumye simanyi naye tuligamba baana baffe be bantu bennakakasanga nti bagezi bakitiibwa bakulu bali bansa ensi okutuuka okubeera mu mbeera bwetyo ate nno mwami Mukaako sandi mwewuunyi simwewuunya Mukaako simwewuunya ne mwami Mabike simwewuunya naye omuntu bwempulira nga njiwayo bamuyita ow'ekitiibwa Mpuuga sirina bwembuusabuusa nti nno si mugezi era omuntu kinteekamu nti si mugezi abakoze bubi alwawo kakati ninze lunaku lwakutaano lwe ŋŋenda okulaba manye ebintu biri bibiri nga tebyawulikika obugezi n'olugezigezi kakati bw'otatuula bulungi ku byekkaanya oyinza okulanga byebimu naye bw'ogenda wekkaanya ogenda okulanga omuntu aludde agamba mugezi nga walugezigezi naye nze kyemmanyi kuwa ekitiibwa Mpuuga nti kyendowooza tasobola nga bwe ndowooza bwe bakirowooza nze ndabanga bye bamusibako ndabanga atayinza kikola siga nti alina ekyomuleta nga pulezidenti okuvuganya 2026 siga nti alina bisaanyizo ebisaanyizo abikola ki abirina ne wange waka nnyina ababiyina balinga 3 si kubeera bubeezi ng'olina senior 6 bwe kiri nze nnyina baddiguli bameka 3 ninsiza bagani mugemu esimba okuba pulezidenti nti olwokuba basuusa dda n'ebyetaagisa sisobola kati mwami Mpuuga siga nti alinga abaana bali mwami Mpuuga ebisaanyizo byonna abirina n'obuwagizi abuyina obuwagizi abulina emasaka awo nga bayagenda omukolo gwe ne bwoba n'abantu 10 oba obulina abuyina Nyendo Mukungwe simanyi oba Uganda ekomaawo ku Welcome ne Masaka mu tawuni ne yeekona wano Evviira simanyi kicha nnimi bwe tugenda okikola kubanga kyebandisoose nga tebannagamba nti tuleeta gundi osooka n'otambulamu ne mukubako olukuŋŋaana e Kaseese ne mulukuba eggulu ne mugenda e Payida e Moyo ne mugamba nno ebisaanyizo abiyina n'obuwagizi abukola ki abulina kyesisuubira nti kituufu naye mu regioni yaffe eno eya Buganda munnange tulabye nnyo abantu b'engulu eyo bola bakuuma abantu baabwe mu Buganda tetukuuma mu Buganda buli ayitawo oba kasente kufuna nga tutandika omutema ki enteega Kano Besigye avuganyiza Mwai Museveni emyaka 2 nga yesimbawo era nga tumuyinamu obwesige ne tumanya nti kiganye buganyi oba tebamulangiridde era ne si kyebamukubuusabuusa ono yakajja ekisanja kimu Abaganda tuleeta balala omugezi Cecilia Ogwala bukyanga bakola constitution yabadde MP w'ekitundu ekyo ow'ekitiibwa Kadaaga bukya constitution okolebwa nakati yakyali ye MP w'ekitundu ekyo abasoga bakuumye omuntu waabwe nakati olaba nti embera y'obulamu bwe mutawaanya naye bakolaga nti 2026 Jeno Moses Ali bukya bakola constitution ye MP waawo wankubadde ye ekiseera ky'omuwummuzaamu kyatuuka ndabanga gwe batulugunya mu mbeera y'obulamu tuyinza kuddira muntu mulwadde bw'atyo nga gw'otuma naye ffe wano mu Buganda
tulinga nga bagamba nti negundi kasambemu negundi kasambemu negundi kalyeko ebintu ebyo bigenda tuleetera emitwe ate tugenda kubana bakulembeze bafunye bumanyirivu kubanga buli budde ffe twagala mulala kati obudde buno wankubadde Kyagulanyi mwabe ba DP Block mulabanga nti si yasaanidde mwe muli bagezi nnyo naye ensi yeegamba yakoze eki abantu bo bagamba ate be balonzi kakati ate mugamba demokrasi abangi kye bakola ki kye basazeewo kakati mwaga kufuuka bannakyemalira kubanga abangi bagamba oyo mwabatini mugamba ffe nedda tuli eno kakati obwannakyemalira obusingawo obutaba na demokrasi mu mitima gyammwe bwawanga ogyeko abantu eddembe ly'abangi mwe ne musigala batono mugamba mbu tekisaanidde ate nga sibeewunya mwami kozi pasita Abedi Bwanika Abedi naye yesimba ku mwami Museveni emirundi oba ebiri bulungi nnyo ate naye avuma Kyagulanyi twakitajjaako Museveni gwe bwe weesimbawo mwami Abedi emirundi egi kakati gwe yakulema atya biki byonenyeza Kyagulanyi byotakola awani yakulemya ani yalinnya mu kkubo lyo Kyagulanyi yali mu bibye nga ali mu kuyimba n'omwesimbako n'owesimba ku mwami Museveni teyamujjaako ne tumwongera ne yeeyongeza n'ekisanja ekirala mwami Obedi era ne yeesimbawo anenya Kyagulanyi obutajjaako Museveni n'owokubiri oyo mwami Mukaaku yeesimbawo ku bwa pulezidenti tomanyi nti yeesimbawoko kakati awo lwaki tewamujjaako kubanga abali mu Ganti Kyebagona yabalemesezza okujjako mwami Museveni beesimbawo kakati baagala kuddira mwami Mpuuga naye bamufuule bwe batyo naye ndowooza naye yeesimbewo ko nze bwe nkitwala ndowooza okwesimbawo ko kiina kye kibayamba bo bafa ffe tetwagala kwesimbawo ko abantu balina okuyayana kw'okukyusa obukulembeze naye mwe ate mwagala kwesimbawo ko manyi neze sisuula nti mwami Mpuuga asobola okukikola ndabanga okumanya kwa mwami Mpuuga okuli waggulu tuleze olunaku lwakutaano tulabe kubanga yabamuyise ye mwogezi w'olwo olunaku ate mpulya bannakabuleeta baga nti bano baaliddeyo ekyoja mu nnimiro kati oyinza okuvuganya omuntu gwe waggyeko ekyoja mu mmiro mbu ate omuvuganya omuggyeko mbu baalidde ekyoja mu mmiro mbulya bamwami kabuleeta waliwo omulala bamuyita oba Mayanja era naye wa DP Block mbulya bagenda baga nti kintu bakitunze mwakiriddemu se bakaayana kakati katulinde ddala ndabe mwami nze sikkiriza ti mwami Mpuuga akisobola ekyokujjanga president okujjanga president si kikyamu buli muntu wa ddembe wana ebisaanyizo naye nga mwami Mukaaku ne Mabike be bakuleese ne Abedi Bwanika na mwami Abedi Bwanika nga be bazze okuwanjula tolandi wabawo akakolomono omanyi nti nno embeera y'okwegaana ebitaano oba ogivuddeko kubanga bano bali mugamba bannaabwe bennyini kubanga nze saa kulebula abantu bennyini banne bali mu bisinde bamwami Kabuleeta bamayanja basiba ku malediyo nga babalumiriza kakati bwe kibanga kituufu ate lwaki be bakuleeta era njagala kubuuza mwami Kyagulanyi we yali ajja ani yamuleeta okwesimba ku bwa pulezidenti tewali yagenda ekyaddondo ne bamuwa akalulu ng'esanja n'afugayo kye yafugako nagamba kati nzija kuba pulezidenti kati lwaki gwe olinda ba Abedi bakuleete ne Mukaaku era n'agenda mu DP n'abagamba mumpe kaadi ate n'abakuleeta beesimbawo ku bwa pulezidenti baba beesimba ku mwami Museveni ne bavayo ng'obuli bwe bafunye tebuwangula na constituency bw'MP nga ye yeesimbe mu Uganda yonna naye ng'omuwendo gwafunye teguwangula constituency kubeera MP kakati be baleeta Mpuuga be baleeta mwami Mpuuga ne sinnakkiriza siga nti be bamuleeta kuba sinnakikkiriza nti asobola okukikola omanye ekintu ky'okubeera omugenyi omukulu n'okukulangira byanjawulo oba mugenyi mukulu kulaba bigenda mu maaso
Anza abasajja abamu ku bonna liliko waliwo mu gutwali nakunga ava ku mpewo. N'agamba nga posta eriko biri Mpuuga for president 2026. Kati ekisinza okunnuma Tiwaffe ekisinza okunnuma kwe kuddira mwami Mpuuga nze gwe mbadde ndaba nti musajja mugezi. Abasajja abo mufulumya ebyobufuzi bya Uganda bali ekyo kyennyini gwe kasanga okiraba ngoma babimufulumizza abawedde abantu bangi babifuluma mu eyengeri ne bata ebifo bya parliament ne bagenda ku kine ne babifuluma. Abantu babakikulimamu obwesigo bagamba omusajja waffe balina obuwagizi balina mu Uganda yonna ofunye obululu emitwalo 46. Nasa Sebaggala mu kibuga Kampala. Naga kati ngeze kuba president. Oyo yayina abantu oyo mpapula ze zamujjamu. Oyo yayina abantu. Tomugeza ku bino. Nasa abantu yabalina. Yes. Nesagala kudya nze nyina mikwano gyange ba Honorable Kayemba Solo. Ba Kiyaga. Ba Jofule Rutaya. Mikwano gyange. Atenga nyina nabeeni ale mungabo laba Honorable Kasolo. Mukwano gwange muntu kuva ku bwa kansala. Ewa nga mukwano gwa. Nitayinza kyana ngandi jagenda kuba president mugamba nti yambala. Era mugambe nti ebyobufuzi bya Uganda oli mu bifuluma. Nywerera woli. Kati sinza kudya mwami Mpuuga budde buno. Ati bamufulumya ebyobufuzi ba mwami Obedi. Mumulabanga abamwagala basinga obutamwagala. Bamuyinako n'empalana y'amaanyi. Abasajja bamulwanirira ku bitaano n'abisomoka. Bye byabisomoka. Naye bamulwanirira nnyo ku bitaano. Bamuyinako empalano muli muntu asobola okukoleka ku kitono n'akutega ekinene. Kakati gwe bakugambye nti munju tugenda ne tuba n'emmese. N'ogulayo ennyama. Olowooza akanyama ko kooteeka kamasumbo oba toyagala kalya naye kakuwunyira bulungi. Kakuwunyira bulungi akawoowo. Akanyama ko n'okafiirwa. N'okateeka kamasu k'emmese. Olowooza te emmese oba ogyagala abamukwano gwo. Oyagala akamaso kagikube. Kati na bano kye bali mukola tebaagala wa kitiibwa Mpuuga. Ate omuntu asinga okwagala wa kitiibwa Mpuuga yali Bobi Wine. Kubanga yabaidde mu DP nga MP. Sabalabako nga bamuwa yadde ekifo n'eki mu parliament. Mulimu ebifo, mulimu leader of opposition, mulimu obwa commissioner, bamuwa kiruwa. Lwaki abituuseko ku mulembe guno? Baba mwagalanga bagga nti kuva dda tumulaba mwensa. Baali ludda. Nze ndaba ono yasinza omwagala. Nenga boga nti omuntu gy'okumumwagala gy'akoma okukyawa. Naye nze Owekitiibwa Mpuuga bwajja nga mutima gwasazeewo nti nzija kuba president bannayuganda mukisanyukire nnyo. Alekenga kuvumirira ono nti atulemesezza naye atulage bajjako mwami Museveni. Bwe budde naye okutulaga. Yes. Ate ono bono kyavuma waaki. Nawe mukoze ekyammwe ekigendo mumujjako. Kati tuba tubalinda bulizi mumujjeko. Era mutugambe nti mulabe kye twali tubagamba. Kano kekali omusajja wuli agenze lwaki lwako kekali kabulamu. Bino byonna ebikolebwa nga bikolebwa ba opposition. Tebigenda kutabula abantu ba bulijjo abalonzi ababagoberera. Baani bannabyabufuzi abakulembeze bebe yawuddemu be bali divide. Bannayuganda bali wamu. Mbuuza batya wane Makindi si Makindi Kampala yenna bakansala ba KCCA abatula ku City Hall kumpi bonna ndoza ku bakansala bonna so kusanga abantu bana bokka oba bali 36 wameka bonna banuupu siwe kiri. Yes. Okumanya abantu bali lubumu. Ate ku bwa Lord Mayor ne balondamu. Mwami Lukwago Mayor. Saalongo. Owachi? Owa FDC. Olowooza yatiikinga nga kansala lwaki yajjanga n'atiikinga Lukwago. Tomanya nti omuntu ayina abantu abo bwe mulabanga baweebwe bagezi.
oli nagana Nabira nkulesse wano kansala nonze wa Nuupu ate wano kubwa meya kuba twabalondo olunaku lumu Nabira sigenda kuwa ate wano nonzeemu Lukwago tomanya nti omuntu oyo bo beegatta dda ekyo tekiringa ate ekijjawo kire bujo kye boogera mbo anti abantu batikinga butiikinzi ambuleera omuyaga lwaki ku Lukwago tebatiikinga ambuleera kubanga era ambuleera ereetaddewo omuntu kyogamba Lukwago waaliwo ambuleera waaliwo kisumuluzo ebyo abantu bamala googera nga tafumiitiriza kumanya omuntu mu butamanya ayogera bw'atyo era omuntu ayogeranga ekintu ekyo ne waba ali kadala mukyawe nnyo abakufudde nti totegeera abakufudde weewe embugwe yatiikinga mbu watiikinga byotakola ki byotamanyi oli bwabyogeranga omugamba nti ogambye tetumanyi katwongere tukulage teri muntu atiikinga nga tamanyi n'alonda Lukwago nga wakisumuzo wana ate n'alondamu ambuleera nga ate Nabira naye ayina ambuleera n'atagironda gwe n'olowooza nti oyo tamanyi abantu bannayuganda bo beegatta abakulembeze be batakola ki be bali divided ffe tuwali mutawaana gubaleke bo beeyawula kati wogenda okumanya nti abakulembeze beegatta beeyawula abantu beegatta gwe linda 226 mwami Mukaakwa nga bwakubbe bali mu kukola bamabikke baani beesimbewo ko ku bwemupi tebagamba nti noono Magera afuga bubi bo beesimbewo omanya abantu nabagamba osobola okuba ng'olina amagezi mangi kati amagezi ga mwami Mukaaku Mabikke Obedi Bwanika galabika gaatuyisa mangi nnyo anti amagezi amangi kakati bwe bomala okwolesa amagezi amangi ffe ng'otuleka wano wansi nga tulonda bannaffe gwe ng'obeera eri waggulu n'amagezi amagezi go ng'ogatwala kati ffe nga tulonde kati gwe walolabyeko nakubuuza walolabyeko omuwalimu nga ye chairman w'abatamiivu ku kyalo tasobola kubeerayo era talibaayo wangi tasobola kubeerayo era talibaayo kakati bakagezi munnyaabo boka bagende bakulembere bakagezi munnyo munnaabo ffe be bayita baweewe kale katubeere ne baweewe bannaffe tulabewo be bayita abaweewe mbubo tebamanyi nnyo n'abamanyi ennyo muwendo ky'omunene baliwunzika be baweewe owunzika gwe weewe nno binalabika bitya okuba nikesi singa kino kijja kino kyebagoba nga ddala kyekizze okulaba nti abantu Nuupu be yali nabo nga bali kitole bali wamu mu kalulu akaayita okutuuka 2026 nga Nuupu bagivuddeko bali bokka wali nabo bakoze ekyabwe nga Nuupu weeryawo ne FDC nayo weeryawo kuba mpulira ne gundi ne FDC Katonga ye Katonga ne yeyawula ku FDC ye najja nankumbi omuli Road Mayor Elias Lukwago Akanokiza Besigye akyali mukomeresa wazino nabo baagala obutasukka mwaka guno nga bamaze okubanga bawandisize ekibiina kyabwe nga kiri mu mateeka nabo bajja naye atejjukira mwami Besigye yakugamba nti omuntu yenna netaba mu kalulu ka 2026 ajja kuba musiru nnyo era ajja kuba aliko ekikyamu era we tumulindidde kati ekigendererwa ky'ekibiina kiba kireeteddwa nga si kisinde naye ekibiina kiwandiise mu mateeka ebiseera ebisinga kiba ki era tunalabika tutya ekibiina kisobola obutasimbawo muntu ng'omanye ebibiina ebiri mu Uganda waliwo ne byotamanyi nga tebisimbawo bantu asobola oba nga bakikoze bwe bati kibiina kyabwe kirinze bulinzi nga bagenda kukikola kibeeraawo ku pendingi ate bayagamba alisimbawo ali bamusiru nga tategeererako dda katulaga kubuusabuusa bigambo bya musajja mukulu ninga bibuusabuusa oluvannyuma lw'okulaba nga ekibiina kijja abantu kye beeraliikirira bali mu kutya nga bagamba nti mu Nuupu muvuddemu abantu abagenda okwesimbawo nga kati kaŋŋambe nga bwe mugamba naye kyesinnakiriza nti Honorable Mpuuga agenda kwesimbawo tekiina kyekikosa kibiina kya Nuupu NRM yavaamu
mwami Mbabazi ne yesimbawo ne muvaamu mwami Mugisa Muntu ne najja ne yesimbawo ko baafuna bumeka munne omuntu osobola okubeera mu kintu n'olaba ng'ow'amaanyi kuba Mbabazi baamuyitanga na super minisita n'avaamu ne bagamba ensi efudde n'amagezi naagayina kakati yafuna bumeka kyenda bulo ow'ekitiibwa Mpuuga nti osobola mu kintu ng'oli mugezi nnyo munne n'okivaamu n'okola ekintu ne kikufuukira ekintu alabire ku w'ekitiibwa Mbabazi ng'ava mu NRM gwe wabalabawo ne gyali kati oyinza kuga nti eggwanga yali fuluma ate waali mulamu bulungi twasamba mulabako awo nga mulwadde bulamu nga tebutambula bulungi alwala ng'abalala balwala omuntu omulamu yenna alwala omuntu omulamu olwala kyo tekiyina nankani mpozi nga omuntu toli nnomo naye omuntu omulamu obulwadde bukukwata n'olwala kirungi yawona naye osooka kubuuza yafuna bameka ng'avudde muli bamuyita super minister yayimiranga mu parliament yonna neesirika ne bamuwuliriza mu bantu bena be ba prime minister teyeppankwako va ku mukyala Nabbanja ayimira nobanga n'olya yogeda nyono yayimiranga ensi neekola ki parliament nolowooza nti oba bafulumye kyava agamba ensi ngisobola kankwesimbeko mwami Museveni era nabo nga bafunye butakkanya nga boolaba bwa mwami Kyagulanyi n'Empuuga baafuna buki obutakkanya ne 2026 egenda tuya okumanya nti osobola okuba omugezi naye nga amagezi go geetaaga wali oli ayina abantu ekitegedde bulungi osobola omugezi naye nga amagezi go geetaaga wali ayina ki bantu alina abantu yagamba nti eri abamu abeetaaga okukulemberwa obukulemberwa ffe tujje tubakulembere ekyo gwoba okyemanyi ne banna abatonotono naye kyebayita abantu okukkiririzaamu gye bayita feva y'abantu mayanja si nnyangu ffe tuli bayimbi naffe bantu be batuteeka we tuli naye buli lwobeera ng'owakanya buwakanya musiki wa banno osobola okufa ng'oli munyiivu bw'ogamba yayimbye biki bwe bitunda talina byayimbye bwe bajjuza ebivvulu kkiriza bukkiriza nti alina ki alina feva ne bodda mu kugiwakanya n'ogiwakanya buli budde oyinza okunyiigira ensi eno paka lw'ogenda mu ttaka kakati buli lwowakanya abantu abalina abantu nga bolaba nti abantu aboolaba abawagira ewa mwami Kyagulanyi abawagira Nuupu teyazaalwa nabo Nuupu ya myaka emeka myaka ena gyokka teyazaalwa n'abantu era baava mu bibiina birala byo byeyita ebigezi abantu boolaba abawagira omugenzi Nassa Sebagala baali bassemwogerere ne bavayo ne bajja ewa Nassa abaava ewa Nassa be badda ewa Kano Kiiza Besigye abaava mu FDC era be bali enowa mu Nuupu banoonya abantu nkyukakyuka bakitegedde bulungi katolooza eri ewali amagezi amangi baaviirayo ki ye amagezi amangi gatugasizza ki mpulira eno ekiri mu FDC mu bannandala mafaabi sisuubira nti mu magezi babuusibwa olina bwomubuusabuusa owekitiibwa nnandala mafaabi musajja mugezi nnyo be baba banoonya magezi bamwami Mukanku beegatte ku abo bwe baba tebalina munyago kale bagende naabo bwe baba banoonya magezi bagende naabo balina bwe bagambye nti abasajja abo si bagezi Amuliyati owekitiibwa Nandala nga bo bagamba tunoonya omuntu ayina amagezi amangi abo tebagayina bagalina bagende eyo ne balina kigendererwa kirala lwakuba nti ensi ekiraba ekirungi ensi yakitegeera tokyalina gw'obuzaabuza ndi ku interview kakubireko nga maliriza bakeera ku marediyo kuvuma tebalizoninga no bavuma buvumi bavumye nno ebintu bingi ndowooza bagenda bavaako bive bagambako nti okwambala ovulo bali babisiyaga balina ne pampa mu ngoye omwana nagiritaye nga yambadde eya bbulu
sikyawulirako yadde nga babyogera Yeah. baba kyawo ne bagamba bano banywa enjaga bakozesa ebiragalalagala eyo bavuddeyo kati ate bagamba nti ffe tuyina amagezi lwaki ogeemanya ekintu kyonna bw'olyanga omuntu akyeyogerako oluusi aba takirina kabeere muntu nga bwe watambulaga omanyiza alina ssente omugagga ntuuse musembereeyo omugagga ntuuse nga yabyogera si balala nzuuna omugagga nzija mumpe ekkubo tovangawo tovangawo oyo aba tazirina kakati ne mwami nayo nakakubye essimu alina buzibu halo wanje muddemu ng'omugenzi Saalongo ndi ku interview wano tubeera essebo Saalongo w'okufiiti anedda jangu jangu wendi Saalongo jangu kanze nemukubira ku katono ni wendi jangu Saalongo tuli mu interview gwe Saalongo tuli mu interview kakati tuveeko Saalongo akubire Saalongo ndi naji kazibwe kapo wano atada nemedde kati maze mugamba ati naji kazibwe kapo kale kanzije kale ate omubuulidde wooli akaddiye Saalongo emyaka gimugenzeeko akaddiye Saalongo ensanvu tagirina ali mu 65 abuzaako 5 bayibuli si gyewa omusajja bayibuli si bwegamba omusajja yagerekebwa emyaka 7 egisigadde obaawo lwa nsonga zo kati alina kulya bibye kati kugenda nga yetondera be yasobya omanye gye emyaka ogenda olutereza be wasobya oluwanyi luno lwali sayidi eno nze nali omukyamu jja tuluzzeeyo ebyo obeera mugenda ng'otereza ogabira abaana bintu byabwe buli omu ngamba wa byaki ate oba wakolerera baana bo abaana tuweerera bawenze sibakolerera era nabo bajja kunda baana nze sikolerera baana mbaweerera bwe buvunaanyizibwa bwange ne mbajjanjaba ne mbaliisa ne mbambaza kitegedde naye sikukola bintu byange nti byabwe byange ne mukyala wange olumbe lunsoberera busoberezi nendeka byendese ne babitwala naye singa luba lumbuulira we luntwalira wekanga siresewo yati toli ku luno lugezigezi lwakugamba nti ettaka eryegindi ndwadde omwana gundi eryegindi ndwadde omwana gundi enyumba yegindi nga binnemeddewo naye kakati byange era nze okujjako abalina ebingi naye omuntu agaba ebintu mu bulamu n'abawa n'obuwandiike tomanyi na myaka gy'ogenda kuwangaala be bamu bawulya baleekaana n'abaana baabwe taata wuno atwala ettaka lyange tyatiri yampandiikira kakati ebyo sibikola nze nkuweera buweerezi ne nkuteeka amagezi mu mutwe abaana obbawa si y'ensonga mwami Mayanja wano tetuli Kampala butereevu olowooza nti bonna abantu abajjudde Kampala kuno bazimbyeko bibanja by'abakitaabwe abaana baguze ne bazimba abaana be batunze naye nga eyali ttaka eryo yafa munaku nnyo ng'ayinza ba yali mu nnyumba ya mmuli na ssubi baana bavuga emmolokeze anti abaana b'e Kampala bamanyi okuwandiika oluzungu endagaano tunyukuta tuba tutono tuti mu Lungereza olulungi temubaamu mbogo n'emu bawandiika tebaagala wali kasiko naawa akona batunda obutunzi gwe nno ng'odda mu kwerumya okukamala obukamazi ebipalo oyambala bya bituli kanzu erimu ekituli okitegeera anti nze neewunya nnyo omuntu ng'ali ku ttaka lya kawumbi ng'ennyumba gy'asulamu olujja aluzizisa kiti kinnuma nnyo ekintu ekyo era abana kyavudde batunda kakati obeera okola biki kiruma tunda ettaka lyo genda eryemaya gulako eyiika 2 ikazi 2 zimbako amaka amalungi fiire walungi tandika okulya ekyennyanja n'engege kubanga mukyalo eyo balitwala awo nga bw'okyogedde mukyalo eyo osanga omusajja nga nayiika nga 20 naye ng'alibenga ne kasaboni kamubula ng'asula mu nzikiza aliira ku mwezi okitegeera omwezi mugire nno mumpe emmere ng'omwezi tegunnazikira
mbwaterekera baana naye nga n'abantu abalimirako yabawa buwi kujjako ng'ettaka ndi kulya kijja nga nange nasikirasikire naye ebyange byenkoze byange byange tuddeyo mu ndowooza ensonga bwetu bweri kiringa nze wesitwala baana ku ssomero otya okubavuga okubatwala embu kumakya 11 mbunzuukusa envuga ate gwe kati anti obanga asoma ate gwe toyita ono aba amaliriza senior 6 noddayo ku kannassale baby kiras novuga kati nze mba ndimaliriza ddi okusoma ssebo kweganze nyiriwo okubeera ku matiitiiri kyokate ekyennaku abo bolabera bakola ne bazaala ate mubazadde ne babakuwa era nabo nobavuga abazzukulu sibavuga gwe balemera gwakyalimu oluyingo nze akaddiye nedda ssebo muzzukulu muyambireyo gy'oli naffe obuvunaanyizibwa bweffe tuli mu buwunzika twambale ku bipale ebimpi tugendeko ku biiki tuzine n'endongo ya firigo leka gati ate kakati mba mmwe kennyini mbabuza ng'oleeta bato abalina kujja kundaba wiikendi taata omukazi yanoba abaana yabandekera bagira babeerako wano bange mbawaddaani tewali bazzukulu mbaagala nnyo naye kundabako bw'oba oyinamu ekizibu munnange manyi fiizi zaabuze nenkwatako wano ku mukandala nempeereza omuzzukulu asome nesikujja kumunteera wano aleme gwe kennyini alina amaanyi akulemye omuwanzi anafuye nange kennyini neetaaga anzijanjaba bwe tukula tulwala ate nawompa mwana ate nsule nga ntunula kale ensonga ya mpuuga n'emikolo egigenda okubeerawo anoza tukimalirizawo nungi nnyo bye babanja Kyagulanyi bagenda kubibabanja sikujjako mwami Museveni kyekigendererwa alime Kyagulanyi kyasobola bajje mbu ali mu katemba kati abatakola katemba muzze katubalabe ate mwe mugenda kuba mu katemba temugenda kuba mu katemba mwe mugenda kukola comedy ati yanjawo okibeta abatoba muti babyawula comedy ne katemba muzannyo bwana script yo comedy afubutuka n'abatandika era nabo byakusaagirira kati nabo bye batanga kyokka ate ye katemba bipangibwa era nga biri real ne babizannyamu era ne biwako kye biwunzikirako ne kati bo nabo balina bayita aba comedy sima situla kicya balina obuntu bw'oluzungu bwe boogera temulina situla kicya situla kicya boze bakola emyaka 40 emabega zaakomawa mwami Mpuuga yatandika okuleetawo okotuwaka nga Kyagulanyi ali mukuyiba yali asoma nawe okusoma Makerere kati awo mwakomawa mukakuye buli buddaga nze natandika gundi nze nendeta ekisinde nekikola kitya wano twali munnabyabufuzi mukaku gwataleese buli omu yamuleese buli omu anati agamba naleeta obote kuba nze ndaba buli omu agayi yamuleeta mukaku lumange nakwerabyaga nze naleeta obote buli omu yamuleese naye katumulinde ebintu byabwa nti biwunzika kisanja kino ekijja buli muntu abatunyi agambe amagezi n'olugezigezi bulijjo si byangu kumanya nawulira olugamba awo era waliwo yalundeetera wano musajja wange gundi Jemba ndozo omanyi promoter Jemba naŋŋamba Jofulu omusajja mukaku yaguze ennyumba ku lw'e Masaka oba maya naye mwami Jemba nga yeetayogera yiye ennaku zino eya Jemba yandikuwadde ku ssente Jemba yandikuwadde ku ssente Jemba yafunye ku ssente gwokyamulaba ekyo kimubuzizza wamma azirina ayogera za mukaaku mwami Jemba tayogera zize zo yazijja yatunze kasooli Jemba watunze kasooli yatunze kasooli mwanyi kubanga yangamba talina mumwanyi agenda kutandika butandisi kuzirima ndowooza ate yatandise kuzinoga nga tannazisimba sente azirina nno mwami Jemba azirina
era beewuunye nnyo ffe abaludde nga twogera ebintu bino ne tusigala ku kigambo kye twatandika nakyo. Yes. Nga temukyusiza baleka abantu kubeera nga ku pano zammwe zino ng'ayogera kumulengera kikyamu. Anti mu Uganda muno olabamu aba babyogera batya mu luzungu lwammwe ekyamaguzi ekisinga nga bwawulira nti twalinanga cash crop bwekiri nga tulina emwanyi kati cash crop tulina Kyagulanyi cash crop bwe bagamba nga what is the cash crop of Uganda oteekawo butesi Kyagulanyi sentamu abasomesa bakutiikinga obubonero omaze okubufuna muntu nga yazze ku cash crop Kyagulanyi asinga yalimye emmwanyi ogenda okujja obuti nga bagamba ye miliyoni 3 eyitawo anti yavuma Kyagulanyi ate ono oyo teyamuvuma yayogera nnyo ku gavumenti ne bamuwa bwe bantu bye balimu kati main cash crop of Uganda Kyagulanyi era buli olaba omuntu avuma Kyagulanyi aba mu kukoola mmwanyi aba musirigo ogw'emmwanyi ng'akoolera era abalumwa nnyo nga tebamwanukudde kyova Kyagulanyi yayogerayo kamu baali ku mukolo n'ayogera ku muntu linnya bunnya bw'ati lwaki anjogerako era nakugamba tolina kyotegeera noga obambi afunye akalamwa lwakuba mulimu egikala nga teginnassa naye gwe abantu bayamba abantu abasula mu nnyumba ennungi olwa Kyagulanyi amamotoka g'ebbeeyi nga kumuvuma era nze neewuunya nnyo abantu abagamba nti simanya abantu lwaki bavuma abakulembeze nze ndaba gavumenti yakigunjawo kuba omuntu bw'avuma ennyo n'omugulirayo emmoloka n'omuwa ne miliyoni 3 lwaki omwana omuto taavume naye afuna oli kye wamuwa nze ndaba bebapulomota b'okuvuma nze mu butuufu nze bwe ndaba naye mwami Jembo mukubira kasimu ampe ku ssente ngenda mukubira kumaliriza ngamba waaye watoola wagumu ababaka ba paalamenti wetwogerera essaawa zino baasitudde okugenda mu ggwanga erya Kenya okusamba emipiira gy'ababaka ba paalamenti East Africa. So baasitudde omu ku bakulembeddemu ab'opposition Europe Joel Ssennyonyi era nga ye yayise waggulu mu nnyonyi tiketi bagimusaliza bulungi nnyo paalamenti ate ababaka abalala abamu ku abo bo ne bayita wansi batambulira mu baasi kugenda okwetaba mu mizannyo egyo egya paalamenti. Naye gye buvuddeko awo ababaka bagenda eggulu eyo olutalo lwali lw'amaanyi nnyo nga leader of opposition Joel Ssennyonyi ye yakulemberemu gamba ababaka nti temugeza ne mugenda eggulu olw'ensonga bwe mugenda eggulu mujja kuba mwonoonye ensimbi z'omuwoomusolo bye tusobola okuteeseza eggulu nono mujje tubiteese tuleme kwonoona nsimbi za miwoomusolo kubanga eggwanga muliraba bwe liyimiridde. Era ababaka abamu ab'opposition abasinga obungi tebagenda wadde nga mulimu abo abagenda eggulu nogaa nti wacha wewe tuleke ne bagenda twale tuli emipiira ne gituuka tewali mubaka n'omu yawakanya ekyokugenda eggulu yawakanyiza kya kugenda Kenya mu mipiira mu byemizannyo era bonna bagenze okusinziira ku information eriwo nti buli mubaka ebbanga libagenda okumalayo agenda kusasanyizibwako emiliyoni 30 buli mubaka. Leader of opposition Joel Ssennyonyi n'abalala abali mu kaliba ye bagenda basasanyizaako obukadde 40 eza Uganda. Haji eggwanga lino kati lyakulyamu buli omuntu wafunira ekitono awo nalwanyisawo kubabala batikamuyamba wafunira omusimbi omunene ogw'amaanyi ennyo awo nasirika n'atanyiga ne yenyigira mwabo kati mwami Mayanja njagala kutegeera bulungi sinnakutegeera byeyogedde bifaanagana biki ensonga enkulu ekirimu byonna ensimbi z'omuwoomusolo kubanga luli bagamba nti temugenda ggulu leader of opposition nga yakulembeddemu Joel Ssennyonyi temugenda ggulu kutuuza lukiiko olw'ensonga tugenda kusasanyiza ensimbi nnyingi ez'omuwoomusolo ensimbi ezisobola okukola ebirala okuddukanya eggwanga ate era mu mizannyo gye bagenzeemu gye bagenda okusinga okusasanyiza ensimbi ennyingi kati nange ez'omuwoomusolo nenkubuuza bifaanagana bitya kubanga
eggulu baali bagenze kukola ki kuteeseza kuteesa ku nsonga z'omumambuka ebizibu ebibaluma n'ebirala omala biteeseza ggulu okugguka kati palamenti wano weetuula wano e Kampala eteesa bizibu by'e Kampala eteesa bya Uganda kati ekyakibatwala eggulu okuteesa ebizibu by'eggulu kiki nga bw'omugamba nti nno kino ekiseera tusiteesa ku nsonga za mambuka era ababaka b'omumambuka baweereddwa enkizo okubanga be basinga okuyimuka bannyonnyole bizibu ki ebifa engulu kyetaaga kumala kwambukayo kati omupiira guno gwe bagenze okuzanya bali Kenya nduwa si Kenya eyo ba Nairobi si ye Kenya wadde mwagala bagusambire ku palamenti kuba ziri ensonga z'eggulu basobola ziteeseza mu palamenti e Kampala kati n'emipiira mwagala bagireke genda Nairobi bagisambire ku palamenti mutegeeza kisinategeera kye mugamba ensimbi y'omusolo ati ekyali kiwakanya era ne wali ensimbi y'omusolo tebawakanya kuteesa bawakanya kutambula kugenda ne bagamba tuteesezewa e Kampala nga tuli ku nsonga zaawa z'engulu si ggulu yekka engulu amambuka tubeerengere nga tuteesa ku nsonga ezibaluma n'ebyetaago byabwe balina baga tulina kwambukayo kitegedde bulungi kati emipiira egyo tegizzeewo ku mulembe gwa Ssennyonyi kuva dda nga baliida opozisoni ba Ochani simanya nga wakyaliyo bani ngera bagenda ne basamba emiki emipiira sina mipiira emizannyo gya palamenti si Uganda yokka yeesindise osobola okusanga waliwo palamenti y'e Burundi waliwo ey'e Rwanda waliwo bwe mwali muli eggulu basindika palamenti ya nsi kyendala tewali kati mwagala bagoba mizannyo gya palamenti nga oba gya East Africa ekigatta ensi zonna mwagala nayo tebagenda bajje bagisambire mu palamenti bane bwe mba mukuba Ssennyonyi muteekemu ku bwongo obumala kagamba oteekemu ku bwongo ogambe nebyenjogera bitege kino kyansi eziri mu East Africa ze zagenze okuzanyira kiri mu pulogulaamu nti zibeerayo ate tebasobola kujja ne bagamba nti ate kye tutwala Kenya tugisambire mu palamenti tunaabaweereza lizatis kali mwagala nga wali babaka wano basamba wali badduka nga baweereza lizatis Kenya Nairobi nga baweereza lizatis nga bandikikoze ne bateesa ensonga z'omumambuka nga batudde wano nti netuladde waffe Butambala kuba nayo ndooza yandize neraba ebizibu bye Butambala bwe mwagala mutyo katumana nabo balabanga kikyamu bukyeva ggulu yaddawa era ensonga enkulu yavaayo yakulaba nga Joel Ssennyonyi Rope abeera nga alondebwa ababaka b'opposition bonna kyekyabatwala eggulu kyenalaba kyekyabavaayo wano baali tebakiteesezaawo kati nga teyagenda Mbalala nga Sagira bakonge ewaffe Masaka Masaka ne betagenda nawana eri mu Buganda bino bye muwoza mbu eno Smart Central Region eri mu Buganda wano parliament kyekisinga okuluma abantu wano woweeri ne bwetagenda Masaka tewali buzibu muleke ebintu bugamba nti buli kaseera kino kijjeko mu kitundu kyaffe kati muntu ate yagamba nti nno buli kitundu kifune ekisaawe ky'ennyonyi lwaki tulinyira nnyo entebe tulinyira nnyo ennyonyi entebe mu Buganda mulete ekisaawe nga bwe nsinzira wano erira ninya kweka bye mulimu lwaki eddwaliro ekkulu liri Kampala nze ndabanga kati ensi gye mugitwala obusonga obutono bwe buti mwagala libeere buli wamu awo weriri kimwagala kiki n'ensimbi y'omuwa omusolo eno anti bye munnyonnyodde bye binsobedde bakole ki kakati mwate mwagala mwami Ssennyonyi akole ki nti abagaba tegenda mupiira gya East Africa kati kye mwagala kale mu mizannyo tugizanyire mu palamenti nga bwe yabagambanga nti ensonga z'amambuka tuziteeseze wano bali baweebwa enkizo be batunnyonnyola tulabe banyigirizibwa ki beetaaga ki okitegedde
ne Buganda bwe neba n'ensonga yo era ababaka b'omu Buganda be baba bannyonnyola kyekinyigiriza kiki ne West naye ensonga zaayo zikole ki nabo era aba West bajje kubangira we bali wano kyogamba nti ab'emambuka tebalina babaka wano babalina kati lwaki tebalinda bulijjo ne tumala palamenti bagenda ne batulinde ne bateeseze kati kyoga kati tebaliiwo we bali bulungi nnyo muleke kusiriwaza abantu nammwe bwe muba mukuba ssennyonyi mumukubenga mumanyi nti n'abalala tutegeera mbwatemi emizannyo gya East Africa mbu lwaki kati bagenze bagizanyire mu palamenti kiri kyali kisoboka okuba mu palamenti kale mutuwa amagezi kyo kikolebwe kitya kino mwe bakagezi munnyo mutuwe ku magezi naye ensi oba yeetaaga ki bantu bategeera batya ennaku zino kubanga era ne mukugiraawo nga omubaka Joel Ssenyonyi ng'abagamba nti bannange temutugenda mu ggulu ku lw'ensonga sente zimumusoloze era babireetanga gwe nga wagenda mu mizannyo netugenda mu mizannyo nofuna sente empitirivu gwe zaake wafunayo n'ebirabo wawangula ebirabo bwe baamanya nti ffe balabanga abataasoma balowooza n'okutegeera tetukola ki munnayo okusoma tekitegeeza magezi okugunjula mu bugunjuzi amagezi ozaalwa nago mulekerawo okulowooza mbu kyokka ng'ate era ekyenaku eri abagenda okugunjuka ne bafuna zi PhD ne zi degree neera ne balemerwa okutegeera anti si buli muntu nti ayita bantu ebintu oluusi bimulema okumanya naye muleke kutusiriwaza nandikozeseza kinene nti kuba tusiriwalyako nekiba kyakuvuma ne baleke kutusiriwaza bannange muleke kutujerega mujerega abalonzi banne ne mulita n'ekintu kyolaba nti oli mu kujerega balonzi mbu nakyo tebakitegeera abantu bebasanga bye boogera kati tuyinza okugamba nti lwaki mwageze mu mizannyo egigatta East Africa mbu mukigeraageranya naye yagamba nti nno mujje tuteeseze wano titugenda mu regions sente zisaasaana nki kuba bimuseeseze wano tubiteesa kati mwe mutuwa amagezi mwe abasinga amagezi amangi abalina amangi emizannyo gya East Africa bagizanyire buli omu azanyiremu eye Kenya ezanyire mu palamenti yayo naye wana ezanyire mu palamenti neye Burundi ezanyire mu palamenti baweereze rizaatisi naku nze nnuma n'okunnuma okusiriwaza kususse ate n'ensi enyuma ng'oli musiru bw'oba musiru ekunyumira anti oba tobimanyi naye ng'olimu akategeera n'olaba nga bakuzanyira ku buba naayo olumwa kati bw'osanga munna yeetisse foloma ye nakulaga nti batuufu mugamba omanyi munnu nga yeetisse foloma abantu era n'omugamba bannaye emisolo mingi omusajja yagujjawo tewakyali musolo waliwo gobagoba omusolo n'ogamba banna ayina mutwe ono nga batugobanga nnyo omusolo bannange tulina emirembe bwagamba nti nno omusolo ani aguwa oyo nno teyeetaaga kunnyonnyola ovaawo buvi aba ali mabega nnyo ova obuvi n'omulekera ekyanya nomanyi ono asobola noba n'amagezi agateeka emmere mu kantu alina kuteeka mukutu omuntu wayogera ebintu bwe bityo kati kutusiriwaza nze kwe kunnuma oddidde ebintu bya East Africa obigeraageranyeza n'ensonga ezanditeeserezwa wano ezigguka bulungi ebya Uganda yokka obigeraageranyeza n'ensi endala zonna mulekeraawo tusiriwaza bannange tulumwa aji nga tunatera okumaliriza Bank of Uganda sebe sente bazuliddeko ezabbiddwa obumbi enkaaga bumbi enkaaga zabuze nzibula tetumanya ni yazibba tetumanyi zayitawa nina gwe nabadde nayo omu kankusese nangamba nemugamba ne mwana kati kikyakoleddwa tetwabadde ku gundi kumpewo twabadde twogera mu bogezi ng'abantu twatuna wetuli naye nga tulaba nti eggwanga libali fiiridwa sente empitirivu nnyo nnyo ezo sente goma kyezisobola okukola kubanga osobola okusanga disitulikiti emu kati nga Luweero naye nga bagiwa kawumbi kamu kukola ku nguudo omwaka mulamba ne muganga otolaba nga zi sente ziba nnyingi nnyo nnyo tuba tufiiriddwa nnyo n'agamba kale naye era tulo tuba tukula ne mubuuza tuba tukula ki mu bubbi ndowooza kyeyadde agamba naye yampadde ensonga bweti mani kati olwo tuba tukula kati olonso kati aba bategedde nti awo bazibbiddewo ne banywezaawo kati omulundi omulala baba tebasobola ziba tebasobola kuyitawo okubbibwa kwegamba kati nekimbuzaabuza ye kyategeeza nti gwe okusiba enju bamala kubba TV
Najja biriwazo. Ya asija bambaluuza batye ddala. Yadde muntu mukulu. Muntu mukulu ddala. Kakati nze sigamba nti baatubbye. Nga bazibbye bati. Sebo sente zabbiddwa sebo. Omanyi enziba ya mirundi mingi. Musobola okufumba enva ne zibulira mu kiyungu kiba tekireese mubbi webweru kuno naawe. Abafumba bwe baba baziridde. Oluza si kyekyo. Abafumbi be babeera baziridde. Kati nammwe muli mugazi aleese abantu ne bazibba. Mbuzaabuzaabulizidwa simamu kuziwayiyalinga ne zibula nga zibulirawo. Ani yategedde nti zijja? Gwadde obimanyi nti waliwo sente ezijja. Atali bo abavunaanyizibwa. Abafumbi baalidde akava. Abafumbi bakutte mu nvo. Manyi Abaganda baagenda ne baga nti ey'omuluvu tekuba buleebeeta. Ey'omuluvu tekuba buleebeeta. Olwo bali bategeeza ki? Omuluvu ng'ayokya ennyama. Tomanyi kubaako buno obunyamanyama obuleebeeta. Kabanga kano kasiriira. Nakasikako. Ate okampadde. Ey'omuluvu tekuba buleebeeta. Ey'omuluvu tekuba buleebeeta. Kwali kwokya nnyama. Buli akaleebeeta kane kabanga nga yeekwasa kano kasiriira nga kakunywa. Ate akonge kalungi nnyo. Era bwe bakuleetanga omusito gw'ennyama nga gonna guli fulaati. Omanya muluvu obwedda akunyuula. Nyama yawo gye baba asaze nga teriko yadde akaleebeetako nga yonna eri fulaati bwete eringa omukono. Kati yey'omuluvu. Kakati n'abali mu ggwanika lyaffe obuleebeeta babulya. Babukuba mu ttama. Naye bwebunaggwawo olumu bajja kusikirako ddala ekifi. Bujja tikuggwawo ebifo ebibadde 6 bijje 5 seeko kiramba. Ate jjukira buli lwojjako akaleebeeta n'okalya owoomerwa nnyo oyongera okufuna amaddu. Obuswandi bujja n'ogamba kano kandeese lulusulusu wekanga oseseeko kiramba. Olutino olutemako notamu n'olusongola. Kaakati wano wetulaga gwate nawuliddewo n'ebbanka eyagabye ebicupuli. Bakagabye ebicupuli awo. Kyokka nga bulijjo omuntu bw'akuwa ssente yaziva mu banka okuba bukuba ensawo. Za banka. Nazo waliyo ebicupu ga Uganda eno bannange. Simanyi ensente ala bannaffe banaatugamba abali ku mitimbagano gye babeera oba nazo bwe ziri. Okimanyi nti wano waliwo banka naye ndowooza era zonna. Naye waliwo banka emu nga bwe bakuweereza ssente mu ddoola okuva ebweru nezijja ku akawunti eya siringi bakubala katugeze dola bwebera mu siringi 13,700 wano wasobola okukubala 13,400 kyokka bazikubala naye ate ne mamani ne bakusala omusolo naye nga naziri bazitutte. Yes, wali bakubalidde eddala wansi ate mamani wano ne bakusala omusolo. Kyenage nti neggwanga linyuma nnyo nga totegeera bulungi. Anti watotegera byonna ebyo tosabbiraba. Naye ebyo eby'essente okubbibwa mu banka bulijjo era zibbwa. Wayambibwa buyambi wandooza n'otegeera nti zabbibuddwa. Kyekyokka naye nga zibbibwa ndooza batuyambye okumanya nti waliyo ezibula naye nga zibbibwa bulijjo. Eno Uganda kubbiŋŋana. Uganda kubbiŋŋana. Anti mukyali mirimu. Yes, temuli. Kubanga buli nsi erina omulimu gwekola. Uganda yali eyimiriddewo ku buki? Ku bulimi. Buli nsi erina omulimu nga wala Japan nti eyimiriddewo ku kukola mamotoka. Buli nsi erina omulimu omutongole. Yes, Brazil mwanyi. Kakati Uganda ebadde tekyalina mulimu. Kati Uganda yo baddiiru. Tuli baddiira. Kati kubbiŋŋana. Kubbiŋŋana. Omusajja tumukweze 5 tumuyiye okumugyamu akasente tukoze tutya. Kati Uganda nayo byekola. Kati gogo odde otya mu kulowooza ebyo ebyennankani nga wano bawa bakyamaani ba LC wano obugaali mune bamuwa ssente buli kyamaani afuna akagaali kamu zonna ezimuganda n'atagulayo n'akamu. Kati gweno Uganda ogiyita mmere. N'atakwatibwako. Eno Uganda nzibu.
abantu babba tebalina kye babakola. Omuntu akuyitako awo nga olowooza mupakasa mwenna ng'atuddemu oluguudo. Ng'oluguudo lumuli mu lubuto. Nakawuka ayenjeera naye. Nakawuka la musajja kutakula luta ayenjeera na Nakawuka yamulya. Muna akuyitawo ng'ayina eddwaliro. Akuliita nalyo. Kakati ye Uganda mwetuli. Nze mu byobubbi talina kye neewuunyisa. Mu byobubbi teweewuunya. Ye Uganda yaffe yeeyo. Uganda nkugu mu bubbi buli wantu obulabanga. Ate sina bubbi bujozi. Bano batwala ekintu ng'olaba. Kuba omubbi akusoobera n'otamulaba. Bano bo bakifeezi bakitwala olaba. Kukukwakulako nakuba n'okukuba. Ate onaakola ki? N'okola ki? Wano Uganda bw'oba olina akatakako olina okuba ng'olinayo abakuumaddembe b'omanyi olina obbeesigamako bayinza obulukatwalira. Mumala kuyitako wali bammundu. Pane mujje wuuno ne gavugayo nga munana nadduka tadda. Naye mbu simanya mbikwata mpola nze uno okwerosi wano. Nalabako omukyala awo. Mugenda ova kwerosi wano ng'akomerera. Okitegeera. Waliwo omukyala awo bamusenda mu Lubigi. Mukyala mukulu mukadde. Yalina n'abazzukulu na biki byonna. Naye baasenda ennyumba ina buli kimu kyonna n'ebintu byonna babisenderamu. Yasigazaawo nkoko gye yali alunda. Nabiraba. Kati mbunabeerawo bwe yabeera ensi embeera n'emucyankalanako n'abako waawo nyinyi ku kifo n'abako we yadda mu yateka katete mu bifunfugu n'abeeraawo. Ne bamugamba kati olwokuba tolina gy'obeera kati kutwaleko eruzira osule mu nnyumba eyaddala. Ne bamutwala eruzira. Mukadde ali ruzira. Naye nga amaka ge baagasenda. Talina bwali. Eye Uganda. Olina okuba kati kyokka wola we bamusenda. Mu bbanga ttono oyinza okusanga waliwo aguzeewo nga waliwo ekintu. Bulungi nnyo. Golooza bagenda kulinda ebitogo bimere. Mbw amazzi gaddewo. Wano tekisoboka. Nawulira mbu batandika dda n'okuyiwa ettaka. Kati n'obabuuza. Oba linaakulira mu bitogo binaakulira mu ttaka. Kati ettaka lye likola olutobazi. Anti ffe twasoma kitono. Kati nema yeeyiwamu ettaka oba bigimusa. Oba walaba bigimusa busa. Ttaka lyennyini ebiguliro nga biyiwa. Ebiguliro nga biri mu kuyiwa ttaka basenda bakuba. Ebitoogo bimere. Why? Awo kye simanyi. Kati nno ye Uganda erimu byewuunyisa. Era abakyagirimu ebbanga eddene bakyalaba ebintu bingi nnyo. Kale tweyanzeege bitusobodde okugera olunaku olwaleero. Tukakasa nti nno bikutambulira bulungi sayidi eyo. Kkiriza osubscribinge ku Emboozi mu UG tubeere nga tutambulira bwamu emboozi zonna ziba zizze obeere nga gw'osooka okuzifuna. Haji Kazibwe Kapo gwe mbadde naye olunaku olwaleero ssebo balinyo balire ddala. Amiina. Kuba nti tufiisiriza yakadde anojja ne tuwayaamuko. Amiina naye Emboozi mu UG ssebo. Mubeere basanyufu nnyo olunaku lwokutaano. Bamwami Mukaaku, Mwami Abedi, Mabike, Mwami Mpuuga bakole ekisinde ekigenda otujjirako Mwami Museveni. 226 balekerawo okuvuma Mwami Kyagu. Bayinza n'omujjako ku lw'omukaaga nga bakimaze lwakuta. Anti bagezi nnyo bayinza omujjako enkeera. Mubabanje okuvaako kw'omukulembeze. Kuba bo bagezi nnyo. Oba si yagamba ze yali n'agamba oba tozitaddewo oba weesimbirawo bwereere. Simanyi oba zo zaawedde. Tezinnaba. Agenda kwesimba wawangula atya. Naye Uganda erimu ebintu gwe. Tweyanziza kkiriza tukuleke ku Emboozi mu UG weeraba.